era nawe nkwaniriza ku programu eno weewaawo akayimba ako ebigambo wabisengekanga n'olaba nga gamba watekamu art mungi anyway okuyimba it's art weetaaga okusengeka ebigambo ebyo yes so mugenyi waffe ono he's one of those people aba influences band music gwe tuwa ekitiibwa mu band music era nga yaliko mu Eagles production akuyimbidde obuyimba bungi nnyo nga Claire Necklace Africa walalaawo mukazi wo nyingi nnyo yes era nga tumulina right now mu studio agenda kuba bambi tunyumyamuko naye era tubulire ebisingawo Ronald Mayinja tukwaniriza nnyo. Amina. Yes. Nange nsanyuse okubaako ku Mwasuze Mutya. Yes. Araven TV nsanyuse ne management okumpa omukisa okunkyazaako wano. Ddala. Tusanyuse nnyo okulaba Nange nsanyuse okubaako wano. Amina. Akayimba ako saba yakadde. Funayo akadde katutte emyaka ndoza kali myaka ng'ena. Okay. Si kapya nnyo naye kalungi. Kalungi nnyo. Wali olina omuntu g'oyimbira? Nafunye akadde no, it's a feeling, it's a otuula n'ogamba leero love ngireese ntya. Kubanga mwe tutambulira love then social life. Yes. Kati oyinza okugamba nyimbye ku love emirundi mingi. Naye luno lwengenda okufulumya eno ngireete ntya. Nogamba kandowoozeeko obanga ndi ku nnyanja alone then nkyagala nnyo kubanga toyimba ku love yokka oyimba ku bintu bingi nnyo era nga tunaaba tubitunuulidde maaso eyo naye nga mwami Ronald Mayinja tukumanyi ng'omuyimbi yali mu Eagles production emyaka 15 down the road n'ogenda solo and all that Ronald Mayinja ono akulira ku kyalo Gomba kinyumizeeko ekyalo ekyo. Nzaalibwa Gomba ku kyalo bakiyita Mpenja Gomba kati district bakiyita district ye Gomba then nasomera Mpenja primary era nensomera ne musomero ddala lyali Gomba bayita Lugaaga then envaayo nenzijja Namirembe primary Namirembe wano e Kampala wenava nengenda Nsambya St. Peters mu secondary then ngenda Nakawa naye Nakawa eyo saamaliriza kusoma nasomayo bino ebya music ate nenzira mu bidongo nenvaayo nga simaliriza. Naye nga wali osoma bya music? No, nali soma business. Business. Then when malira ebidongo nengamba naye byonna mbirabye lwaki siddayo nenzirayo Makerere 2016 awo nenkola degree mu social sciences. Wow. Wali oyimba ng'ate bw'osoma? Nze nali nyimba Makerere nzize nga ndi mukulu nga n'omukyala n'abaana. Yes. 2016 recently. Okusoma ng'olina eri nasoma nenkoma mu kkubo nagenda nga netukuba ebidongo ngenda okudda ku ssomero nga wamisinga lectures tobali tozituulamu kosi wakatomukoze simanyi bafulumya test tewagikola kwegamba nga you are liable for retake. So nogamba kosoko ky'omulemu nengamba akanky'omulemu then we naky'omulamu nenyimba nekirina kisigala nga kimmanja nengamba naye kiteekinga ky'okudda wano Wandegeya Makerere teri wano Wandegeya nekyamaawo nempa empapula zange bampisa bulungi nazo nga ziyitawo ne bampa koosi nengisoma nempulira bulungi. Abazadde baali basanyufu okubanga wali wadingira ebidongo n'ogamba nti kampomuza okusoma. Actually maama wange Mukama mumuze mirembe naye yalindekeranga bbanja yaŋŋamba nze nakutwala kusoma sikutwala ko mbidongo nze nkyakubanja oyina kumaliriza misomo so yatugambanga nnyo ng'agamba omuntu alina okwambala engoye nnya and mu orders zaazo. Ngategeeza ki? Engoye nnya mu orders zaazo. 1 school uniform 2 graduation gown 3 maternity wedding gown and wedding gown. Wedding gown and maternity so in their orders. So kati ng'agamba wasobye engoye wasobye engoye naina okumaliza olugoye lwolwo nalwo.
kati abaana muli bameka abo? Tata wange yatuzaala abaana tuli bangi. Okay. Naye yatuzaala bamama benjawulo, so ffenna tuli ba Luganda. Okay. Bamama bombi baali balungi. Mama wange ow'Empenja ye maama mukulu. Okay. Ate ne mama wange naye nga maama w'Empenja oyo naye yatukuza nnyo then. Okay, kati okulidde Gomba? Nakulira Gomba. Okay. Oluvannyuma maama ate nanzijayo nandeeta e Kampala nempangala ne maama ono paka lwavudde mu nsi, naye maama w'Empenja yakyaliyo. Bambi? Yakyaliyo. Alaba kati musanyufu bitya? Maybe. Okay. So wano mukula maama ne taata tebali bombi, so wakolanga otya? Olabanga ku taata ne maama? Maama yanzijangayo. Yes. Nenzija e Kampala. Ate ne taata nanzizaayo. Taata ye yali yazimba mu kyalo. Okay. Gomba. Olumu nga nzija e Kampala ewa maama, ate olumu nenzirayo ewa taata. Okay. Nga wenzije ne wa maama mbira ne maama, nga wenzirayo mu kyalo nga mbira ne maama w'Empenja. Then ne taata. Oh, okay. Yes. Wow. Yeah. Okutambula okwo kutekwakosanga genda keno neeri abazadde. Omanye dda twakuliranga mu family nga ngazi. Nobeere wa jjajja, nobeerako wa ssenga, nobeerako wa taata, nobeerako wa maama omuto. Twakuzibwa abantu bangi. So nga tukitwala nga kya bulijjo. Twakuzibwa abantu bangi era oyinza okugamba amaka mangi nze mwe nakulira. Mu buto bwo mami ne daddy? Mu buto bwange nakulira nnyo nga status y'obufumbo eya maama ne taata nalaba nnyo eya taata, kubanga maama w'Empenja yali tugiyite legally married. Ow'Empeta. So kati that part manye eri okulaba maama nga gwe bawasa empeta maama wange ye yali single mama. Okay. Yeah. Oh, wow. So but she tried to. Naye nga taata yalinga amwerezayo kasente? Tata wange ebya sente saabimanyanga actually. Yalinga talina support gye yali amuwa? Yatuwanga nti tata wange yali musomesa. Okay. Yali headmaster era ku kuleve eyo. Okay. Naye yatufangako nnyo, yagalanga nnyo kintu kusoma. Yes. Era ekyamuleetanga ne Kampala kagamba abaana n'obasobola obbalabirira, abaana n'osobola obbaweerera.